Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira gw'atambula naffe ku mukutu gaggadde gwa Red Zone TV ate naba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna genda ne mu comment section otekeyo obubaka ku nsonga ze tuba tukuleetedde ate tubeere nga tutambula mu mawulire ge tulinawo olunaku olwaleero gano nno nga si malungi eri bannakibiina ekya National Unity Platform eri abantu abawangalira mu district ey'Empigi ssentebe wa district eno amanyiddwa nga Martin Ssejjemba yawambiddwa olunaku olwajjera amawulire gaasibye gayitingana kakati nina ate kyenkuleetedde kyeweetaaga okubeera ng'omanya Martin Ssejjemba ono nga ye ssentebe wa district y'Empigi era nga y'omu ku abo abakyasinze obuto ku mutendero gw'abassentebe aba LC5 ali ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Omukulu ono olunaku olwajja amawulire gaasibye gayitingana ku social media kwonna nti omukulu ono yawambiddwa nti era n'ekifo gye yatwaliddwa oba oliawo tekinnaba kubeera nga kitegeerekeka. Kati we bukeeredde olunaku olwaleero bantu babadde bangi nga beebuuza kiki ddala ekituufu ekyawambisiza era ddala wa gy'ayinza okuba nga yatwaliddwa. Omukulu ono amanyiddwa nga Martin Ssejjemba ku kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform nga ye ssentebe wa district ey'Empigi era nga bwe nkugambye nga y'omu ku bassentebe. In fact ye ssentebe akyasinze obuto ku mutendera ogwa LC5 tewaliwo ssentebe n'omu ali mu myaka egyo. Kakati Martin Ssejjemba amawulire gaasibye gatambula olunaku olwajjo nti ono yawambiddwa. Bwe mbadde nnoonya era nga nkola okunoonyereza nga bw'omanyi nti wano ku mukutu ogwa Red Zone TV n'emikutu gyaffe gyonna egiri wansi wa umbrella eya Red Zone Media Sebambulire Patrick nga nze mbera okubeera nga ngiddukanya tukola okunoonyereza ku nsonga ezo ze tuba tugenda okukuleetera. Wuliriza nina byenzudde byenjagala okuba nga nkuwa bobanga obimanyiiko nja kukusaba ogende mu comment section ombuulire ensonga eyawambisizza oba eyakwasizza Martin Ssejjemba olina kyogimanyiiko naddala ebyo ebyogerwa naddala ebifulumidde mu mikutu egy'amawulire egy'enjawulo nga bwogenda okuwulira era bwe ngenda okubeera nga nkutuusako ku mukutu ogwa Red Zone TV watonaba kubanga osubscribe nga nyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko kwata kadeka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo. Owuliriza okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu ogw'amawulire ogwa Daily Monitor olunaku olwaleero bagambye nti ssentebe wa district ey'Empigi n'abantu abalala babiri bano baakwatiddwa bukwatibwa mbu ng'ekibakwasa kyekiriwa okutunda emirimu. Jjukira no ssentebe wa district y'Empigi mbu n'abalala babiri obaakola nabo naye ngenda kukutegeeza nga bw'ogenda okuwulira mu kiwandiiko kino kyengenda okuba nga nkusomera. Mu kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu guno bagamba nti bano baakwatiddwa akakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi mu State House oba kyetuyita State House Anti-Corruption Unit. Akakiiko kano ngenda kuzomwezi 27 omwezi ogw'omukaaga 2025 bagamba mbu kanoonyezza era ne kakwata Ssejjemba Martin ono nga district ye chairperson district owa Mpigi district era baamukutte n'abantu abalala babiri ku bigambibwa nti batunda emirimu bajjako abantu ssente nga babasuubizza emirimu. Bino byensoma biri mu lupapula olw'amawulire olwa Daily Monitor era nga bagamba batya mu kiwandiiko kino kinjagala okuba nga nkuyitiramu. The State House Anti-Corruption Unit has arrested 3 senior officials in Mpigi district including the district chairperson over allegations of soliciting bribes in exchange for government jobs. Nti akakiiko aka State House akalwanyisa obuli bw'enguzi aka State House Anti-Corruption Unit kigambibwa nti kaakutte ba officials basatu ba senior officials nga kuliko ne ssentebe wa district y'Empigi ku bigambibwa nti bano basoloza ssente mu bantu oba bakwata enguzi nga babasuubizza emirimu gya gavumenti oba ku district oba mu offices endala. Those arrested are Martin Ssejjemba, the district chairperson, Mr. Frederick Kirumira, the chairperson of the District Service Commission, and Mrs. Sarah Nakamoga, the commission's secretary. Uliriza nti abakwatiddwa kwe kuli ssentebe wa district Martin Ssejjemba nga bwe nkugambye ne kubeerako omukulu amanyiddwa nga Frederick Kirumira ono nga yakulembera akakiiko ndowooza bake kaba kagaba emirimu sa District Service Commission akakulembera oyo naye yakwatiddwa wamu ne ssentebe wa district nga bwe nkugambye era nga bw'ogenda okuwulira mu kiwandiiko kino kyenjagala okubeera nga ate nkuyitirawo bali basatu ba senior officials era nga bw'obalabaawo asooka eno ku mukono guno oyo ye Martin Ssejjemba district chairperson LC5 ku kadi y'ekibiina ekya National Unity Platform. Oyo ali wakati ye Mr. Frederick Kirumira ono nga ye ssentebe w'akakiiko aka District Service Commission. Then omukyalo oli asembayo wansi oyo amanyiddwa nga ye mukyala Mrs. Sarah Nakamoga ono nga secretary ow'akakiiko oli kaakulembera amanyiddwa nga Frederick Kirumira. Wano nga bagamba they are accused of collecting bribes from job applicants ranging between 50,000
and 15 million Ugandan shillings allegedly presented as tokens of appreciation. Mubagambibwa bakigambibwa nti bano bakwatiddwa okuleetera abantu okugulirira emirimu gya gavumenti kwe bajjako abantu ssente nga babasuubiza emirimu egya gavumenti mu offices ez'enjawulo nti era ssente ezisoloozebwa zibeera wakati w'emitwalo 5 ne miliyoni 15 okusinziira ku muntu omulimu gwasaba oba gwasuubiddwa okubeera ng'aweebwa era ssente zino baazituuma tokens of appreciations nti abakulu bano ssente bazisolooza. The trial was held on Friday after recording statements at Mpigi police station. They were then transported to Kampala Central Police Station in a white Toyota Hiace van, locally known as a drone, where they remain in custody. Nti bano bakwatiddwa olunaku lwajja ennaku z'omwezi nga 27 mwezi gwa mukaaga olunaku lwali lwa 5 2025 bakwatiddwa era batwalibwa ku poliisi enkulu mu district y'e Mpigi ne baggyibwako statement. Era kigambibwa nti batransportingiddwa oba babajje awo Mpigi ne babatwala ku poliisi enkulu mu Kampala ku CPS ne baba nga babatwalidde mu mmotoka eya Toyota Hiace ffe gye twakazaako eya drone kakati eyo yeyabaddusiza paka ku CPS mu kibuga Kampala babeere nga bagenda mu maaso n'okwongera okubitebya naye ng'amawulire ago olunaku lwajjo gaasiibe gatambula nti Martin Ssejjemba amaze okuba ng'awambibwa. Abangi babadde bambuuza kiki ddala ekituufu ekyawambisiza omukulu ono kakati information gye nnaakafunawo gye ndi mu kugenda mu maaso n'okubeera nga nkuwa. The arrests followed multiple complaints from residents which were first raised during a June 17 meeting at State Lodge Nakasero. Okusinziira ku kiwandiiko ekiri ku mukutu gw'amawulire gwa Daily Monitor nti okwatibwa kw'abano kuddiridde abantu ba bulijjo okugenda maaso n'okubeera nga beemulugunya era ng'okwemulugunya kw'abantu kwatandika ng'ennaku z'omwezi 17 mwezi gwa mukaaga ku State House eyatuula mu maka mu meeting eyatuula mu maka ogobwa president wa State House oba State Lodge agasangibwa e Nakasero. Journalists from the Greater Mpigi region told President Museveni that district officials were routinely demanding bribes from job seekers. Mwabamu ku bannamawulire abawangalira mu bitundu bino ebya Greater Mpigi mbu baategeeza General Kaguta Museveni mbu abakulembeze ab'enjawulo mu district y'e Mpigi mbu bakuŋŋaanya ssente ku bantu oba oliawo nga babasuubiza emirimu egy'enjawulo. Kakati embeera bwetyo bwefaanagana. Wuliriza wano. On June 23rd, a team of detectives from the unit arrived in Mpigi district and launched an inquiry into the alleged bribery ring operating within the district administration. Nti ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini ogw'omukaaga nnaku nga 5 emabega abasajja abanoonyereza ba detectives okuva mu bibinja eby'enjawulo baatuuka mu district y'e Mpigi ne batandika okubuuliriza ne batandika okunoonyereza ku bigambibwa okuba nti waliwo enguzi esabibwa abantu okubeera nga baweebwa emirimu. Kati kigambibwa ky'okunoonyereza kw'abano mbu bagenze okulaba nga amawulire ge bafuna gabalaga bulazi nti abasatu bano mbutuufu balabika bagenda mu maaso n'okubeera nga bakola ebyo ebibadde bibwogerwako. Kakati abadde bambuuza ndowooza kyo kyekitonotono kyenyiza okuba nga nkuwa ku nsonga eza Martin Ssejjemba eyakwatiddwa oba amawulire agafulumye nti yawambiddwa. Kakati nze nga akola amawulire ag'enkyukakyuka era akuwa ekyo kyennyini kyemmaze okubeera nga nkusunsulira twategedde nti munnakibiina ekya National Unity Platform yawambiddwa. Martin Ssejjemba nga ye district chairperson wa Mpigi district ku LC5 era ku kadi ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati amawulire gafulumye nti bambi yakwatiddwa mu bino nga bw'obiwulidde mbikusomera era embeera ate nnaba kubeera nga ebeera nnungi nnyo newankubadde nga tukyagezaako okugenda maaso n'okunoonya information esukkako ko awo era njagala weekumire ku mukutu guno n'ebirala byonna ogenda kubeera ng'obifuna kanzije tubeere ng'ate tweyongerayo ne updates endala. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.